buli muntu yenna agamba King Saha yafuna atya kololo bajiwa kini omwana omusoga ampuliriza omuganda ampuliriza omunyankola ampuliriza okigamba ngo omwana n'omuzukulu nti Saha tasabanga ko kololo tibajimuwanga kubbe era baali tebasobola kujiwa Saha nekina ine ebintu byakolera government nga wulira n'ensonyi okuma Kini Kalisa ekisaawe because musajja wa amaanyi ate toyina tteeka lyogana Kini kukolagana na King Saha Kini Kalisa mu kufuna kololo CDF yennyini n'amagye gamusayiningisa endagaano ne gamugamba will you control that boy. Okay, ndowooza twagala oklarifyinga ku nsonga esinga okulumya abantu omutwe era kwe basinziira okubeera nga baagala okudikampeininga n'okujabulula struggle. Kwegamba amanyi kati wane Uganda ekintu kasaba kigandawaza kati struggle bakigandawaza tewuli wabayogera ku struggle kwegamba akyogerako ng'ekyolusaago yalowooza nti struggle teyina makoona oba struggle teyina busiri oba bisiriko omuseetwe na busozi nga naye bwovuga eggaali n'oluka ku museetwe n'ogenda kayiringito n'ogenda ku kasozi n'ovaako ku ggaali ne struggle bwetu bwekola ki bweba oba okitegeera naye kakati tukitegeere nti kisaawe ky'ekkololo si kya Museveni si kya Muhoozi kisaawe kya ggwanga ekyo kimu era ssente ezirabirira ekisaawe ky'ekkololo teziva mu nte za Museveni nti Museveni amala tundayo nte ezi wali lwakitulo oba ekisozi ne balabirira ekisaawe ky'ekkololo kirabirirwa ku ssente ya muwi wa musolo era kisaawe kya ggwanga okoleka mpozi nga bwe baba boogera ku UPDF era nga bwe kiri nti bongera okubeera nga bakirarifayinga nti jje lya Museveni baba nga bagamba nti ejje lya Uganda lwaki ate UPDF we beesayininze ng'esayiningidde mu na Uganda gw'erina okuba ng'ekuuma n'ebintu bye ng'esayiningidde wa opposition oba wa NUP kyewuunyisa naye Abitex ayagala nnyo okusinziira ku nsonga eno ey'ekkololo okubeera nga agamba nti yakolagana ne gavumenti kasajja kokka ka King Saha kebawadde setup ennaku 3 ekyo tekibangawo ne Dikenzo tebakimuwa ndindako gwe bakuwa ku mmeka lumu kiro nali nsetinga ennaku 2 emabega ne banstopinga n'abaana bali babasibye ne tufulumayo twasetinga ku lwokuna ng'enkyali tukola ofuna bulungi tozanyisa akasajja ke bayita King Saha mu ekyo katuwangudde setup ne Dikenzo bali bamaze omuwa minister okolayo Dikenzo festival Dikenzo si minister bali bamaze omuwa wa presidential advisor naye bali tebannaba yali Dikenzo naye bamu olunaku lumu olukola setup ekyo tukiyite ekyokuzanya awo King Saha yafunyeewo 9 ku 10 okukuwa ennaku 3 emabega nosetinga tikibanga wandi era kati nkyanoonya ngenda kubuuza n'emmese abe ogenda kwebuuza anti ze sikirabanga gukimbuulire President Kyagulanyi amukulu Kyagulanyi yayise abantu ba King Saha ekyo kimu ekyokubiri kigambibwa mbu yakolaganye n'ababyokwerinda ne bapromotinga show ye nga beefudde abamukutte King Saha aba basajja abajja ati balaba obajjukire Kawempe fujere bakola musajja kakati kanku kino kankikugambe nokera ku machanga ogenda kukolera ekkololo mu kisaawe ky'eggwanga CDF mwasayiningira nti mwoyo anagenda okujja nti King Saha neyayimba akamwanya owa NUP yaliyo mumuwe tewali buzibu SFC ejeri kuma president anajja King Saha owa NUP yayimba akamwanya nembwa zaabe zoogera yagenda okujja mumuwe nga bakwinako obunyiivu nga tebaagala okukwata eshoroza yali baddeyo kigambibwa mbu yakolaganye n'ab'ebyokwerinda kati tunyese oluhiyase era ngambye kigambira
kigambibwa yakolagana Shayina ko bukakafuti tushogera wano kupita fe kakati olunaku lwe bakedde ne bakuyiweereza bajjaati musajja ensonga ki yawe tugenda mpolampola kakati bw'ogamba nti omuntu yayimba akamwanyi baagala okumukwata mbu yayimba akamwanyi nagaa n'embwa zaabwe ezoogera mbu baagala okumukwata ate ne bakuweereza abajjaati bakukuume. Ekituufu kiri nti tetumanyi oba King Saha baagala okumukwata oba gavumenti yali erazeko interest eyagala okukwata King Saha, ekyo kiri awo. Ate n'ekirala okuleka mpozzi nga baagala otugamba nti ebintu bya gavumenti ebintu by'eggwanga kubanga kati wano waliwo okutabulwatabulwa. NRM teyawula bintu bya ggwanga na byakyo bulanga LCs zonna yazifuula zaayo. Buli kintu kyonna ekyeggwanga bwe kikozesebwako omuntu omulala nga bakwatibwa obujja nga bagamba bakikozesa bati abo. Kwegamba bano bo batujooze ne bakoowa na bukooyi nti n'ebintu eby'eggwanga baagala okubijja ku bannansi nti abo bonna boolaba beewuunya banyana okubanga si bannayuganda weewuunya naye nga yeewuunya nnyo okulaba omuntu wa opposition munnayuganda ng'akozeseza ekintu ky'eggwanga. Kati Kyagulanyi yayogedde ku show ya King Saha era n'atendereza King Saha engeri gye ya tusanyusizaamu n'asika abantu abangi bwe batyo. Our brother, our young brother, a revolutionary guy, stubborn for the truth, called Semanda Manusuru, also known as King Saha, made us proud again. He pulled one of the biggest concerts in recent Ugandan history. This was not just about King Saha. This was about what he represents. And once again, through him, it was proved that when you stand with the people will stand with you. I congratulate you, Comrade King Saha. All right, era Kyagulanyi y'omu ku abo abayita abantu mu bungi bajje babeerewo. Naye nsuubira okuba ndowooza baba bagamba nti wagumbulizi kyalina kyawa munywanyi we. Ate era talina mukamwana ye kamwana yekka. Kati aba opposition bingi nti ono alina ennyimba nnyingi zayimba revolutionary songs nnyingi, kitegeeza nti era ze zimu ku factors lwaki alina abantu bangi bamuwagira. Kati baagala okubeera nga bagamba nti ne Regi naye still wakubayimba mu Lunyankole era Abanyankole balina okubeera nga bamuwagira. Kyesisuubira kuba nti nno lwaki babadde baagala okiteekawo nga competition, naye kale ekyo nakyo tujja kulaba liwa gye kitutwala. Naye ng'ekituufu kyo kiri nti embeera nga bweri buli muntu ate kuba alinako factors lwaki. Era Kyagulanyi okukulira mu ghetto kugamba embeera eyo yonna eyo eya ghetto ye yamuleetera okubeera nti abantu bamuwagira bamulaba ng'omuntu gwe beekuliza era omuti ono mukulembeze waffe ffe avuddemu ffe abamukuzizza ffe abamuleese ffe abamupresentinze bibimu ku byakubisa. Era ghetto tozaga nti ghetto anti era akozesa ghetto era bwakuba akozesa ghetto era ne Museveni naye yagezaako kugenda mu ghetto ayitibwa Buchamaani teri yamugaana. Kakati Kyagulanyi okuyitira Manisuru abawagizi tekina nsonga. Abitex akyalumwa kyemwakoze ebyuma byaweddeyo ewaffe nno ne mugenda ne Wakisekka ne muleeta ebyuma ne mubigattako stage esobole okugaziwa kyabadde stage yabweyigi yabadde y'amaanyi nnyo era yasinze eya King Saha. Promota wa King Saha teyafunye ssente, abantu bayingidde bwereere ng'ate balayisi. Babadde balayisi ng'ate babwereere. Era Regi n'asigala ng'asigazza likodi y'okubanga yasigala ennungi n'abantu abangi. Sibudde I'm not competing and I'm not complaining even when they are cheating. Ninyenda kubaje yo. Oyo Regi yagamba nti I'm not competing, I'm not complaining. Anyway, era ye still tayogera bingi.
tannaba kubeera nti obayingire mu lutalo oba akola atya era nga batugamba nti ye ali bibi akola bibye ekyo kiri awo nemba nensuulu tannavaayo kubeera nga ayogera ku Regi naye akola bibye naye Abitex ayagala nnyo okusurvivingira mu ntalo kuba akimanyi bulungi nnyo nti singa ateekawo guruupu bbiri eno ye gyagamba ey'abanyankole oludda abamweganye edda nti si munyankole tabangako n'eyabano okugamba ye baayita Abaganda oba abantu b'omu Central ye ndowooza akiraba nti ekyo kye kiyinza okumuleetera okuba ate ng'akola konsati ey'amaanyi mega konsati agamba agagikolera Bungereza agagikolera Bulaaya kugamba ateekewo ekyo naye nsuubira okuba nga ekyo kiyinza obutatuukirira ekirooto kye naye nga ye King Saha nga bulijjo abantu yabayitidde ddala mu bungi. In fact King Saha namuwulirako lumu ng'agamba nti Diamond Platnumz yali ajja wano wano Kampala kati n'agamba Muhanji wali comedy store nti nze tonsuubira kujja katenalizinga Diamond Platnumz baffe abanene ba wano kati nze olina kumpita nga nze era abantu bajje bandabe nga nze so sinti nzije katenalizinge Diamond Platnumz tekisoboka yakigaana ate era ng'ebivulu byabadde nga ajja akola byonna ebisaawe ebizenga bipangisibwa cricket oval n'ebirala byonna bya gavumenti kakati Kololo tetulaba nsonga lwaki abantu balowooza nti Kololo kye kisaawe kya gavumenti kyokka naye nabiri ebirala byonna obutamanya buluma bukulu naye nabiri byonna bibadde nga byaki bya gavumenti naye tetumanyi lwaki kino baagala okikozesa kakati Ndali Muhammad Nsiriko nti kakati olaba kati awo bamaze dde okukikuba ensi yonna emaze okulaba Abannayuganda bali ku byabwe bali mu kukyakala bali mu kukola kutya muganda wange era n'ebikonde byabangawo ku mulembe gwa Idi Amin wano nga babireeta bali bakireeta ekya Mohamed Ali ne bakitwala Kongo Amin n'agaana ennyambala King Saha yayambadde era yakyusizza enkyusa ezasobye emirundi nga 45 yayambadde n'akyusa tiyayambadde bubi naye ate eyajjira mu lugoye mu suuti ey'ebbeeyi eyava Italy nga yajjira mu nnyonyi 2 kavesiti ak'omunda kagira mu nnyonyi yaako empale ne kooti n'empale byajjira mu nnyonyi yaayo ku Lweyigi bentunuulira awo ennyambala gye yayambadde King Saha tiyabadde mbi naye nina gy'obubonero tusooke waliwo yakola atya Lweyigi yayambala bulungi nnyo n'anyiriira abawagizi be nga King Saha yayambala bintu bingi oli n'ayambala mabaati n'ayambala ebikolobolo nga buliko obuntuntu n'ayambala kala yayambadde kala nga nnungi nnyo eri abawagizi be ng'eri simple ate n'emunyirira olugoye tubagamba nti n'omugudde Lweyigi gwe tuliko essuuti yava Italy ku ssente mmeka sente zaali nyingi muko bw'ogattamu n'omusolo gwe yawa tetwayambala sente nyingi layira okufiira wano oli musajja mukristaayo essuuti eyo wagijja bebiba nga birimu okulayira mbivudde kale okwambala tusaagamuko okwambala Lweyigi yayambala simple kuba takkiriza mu bintu by'amajolobero ofuna bulungi yayambala abawagizi be n'ajjako akajaketi nayambala akajaketi n'asigala mu vesti nayimbe gwe omuyigiriza okwambala vesti abe nkulaba nnyo mu vesti ebiseera ebisinga vesti zaaliwo twazisangawo kyogamba ndi mukulu nnyo neda kyentegeeza nti oyambala vesti n'oteekako ekooti n'onyuma kwegamba eyo design engeri etalina nnyama ku magumba tuba twagala tuzimbemuko Lweyigi yayambala bulungi nnyo ennyambala Lweyigi ogiwa meka Lweyigi tugenda kumuwa ebitundu 6 ku 10 ku nnyambala ofuna bulungi Saha yayambadde ebintu abawagizi be bayinza okuba nga yabanyumidde tiyayambadde bubi tiyaswaziza tiyakunamye kinamwagaddeko naye nze ennyambala ye ngiwadde 40%. Ennyambala ye yayambadde ebintu naye yabuzeemu okunyuma naye wati bw'otunuulira ebyambalo bye tibyanyumidde bulungi mubiri gwe
tebyamutuddeko bulungi okujjako ekyeru era ensonga lwaki afunye 40 muwadde 40%. Otunulira Lweyigi yambala simple onfuna bulungi engoye nezimutulako bulungi muwadde 60%. kakati gwe naawe oli waddembe okumuwa percentage yo tutwagane eno program ennyonnyola ebintu osobola okwambala olugoye nga lwa bbeeyi nini lutakunyumira onfuna bulungi okwambala ndoza tukuggyeko engalo tetugenda kukusulako. Lweyigi nkaaga ono yafunye range si yamanyi King Saha yafunye 40%. awo nvuddewo neyongedde kati tulina ekirala kyenjagala abantu bategeere omuntu ng'oweereza sports ng'oli muwagizi Arsenal ne beekola ensobi gyogere nefe music industry yaffe tulinamu abantu nga balina obusajja ku mitima nga n'ekituufu aba akimanyi naye n'ateekawo ekyobukyayi. kati nyina mukwano gwange yali mukwano gwange namulabi nga ne feesi omanyi ekintu ekikubeera ku mutima kijja mu feesi yo kibayita nti feesi yeekabye. Yasooka najja ku mutimbagano n'agamba ku show ze manyi show ya Kadongo Kamu manyi yali Namatovu manyi ne ya King Saha. Kakata ate show gy'otamanyi lwaki oba ogikometingako show gy'obadde tomanyi lwaki oba ogyogerako mutima omubi. Ofuna bulungi agenda kufuna abantu agenda kubisama emirundi esatu besibuna abantu dai era sebulenya naye bw'okyogerera mu mutima omulungi ofuna bulungi naye omutima omubi nabagamba gutomera ate nja kukyogeranga nnyo omutima omubi gutomera concert ogambe togimanyi n'omuyimbi tomumanyi ekyo omwogerako fitina tena. kakati mbadde kugamba tubadde kuki tubadde ku nnyambala nga tugimaliriza njagala nkutwala ewalala enyambala tugigyeko engalo okitegeera bulungi mbadde kugamba nti bw'obanga oweereza sports yogera ekituufu munnamawulire ali professional baakola asiima Arsenal webale nnyo kagamba kantawanya okwogera mu luzungu nikoyogeddeko eko omuntu n'oba batomwagala mwogereko ekituufu tolina kyofiasabanga akoze kirungi nze bemba nfunye million nze kategeko ekivulu nga tosobola kumanya nti kyansaze nene nkugamba nti kinsaze naye tubeera wano ku mpewo ne twewaana nakikubye nafunye milizi 6 naye ngenkeera kukubira essimu twayo n'akakadaawo. Yogera ekintu ekituufu tulina kyofiirwa ate n'oba olimba era obulimba buvaayo Mukama n'abulaga abantu mulekere ngaawo okwogera ebintu nga temubitegeeza. Era nyina omulala gwe nalabye yagambye mbu abantu badde emitwalo 18 kagamba n'ogamba nti oba abantu mu nsi balya mmere ki mbu badde abantu emitwalo 18 n'esho zombi ezabaddeyo ya Lweyigi n'oba ogatta abantu abaali mu bato ya Sindi ne Shiba ne Lweyigi ne Kenzo ne Saha tebasobola kubeera emitwalo 10. kati kyembagamba ekyo kintu ekyenjawulo kimufuna mu Abitex Promotions nga nkyali kwogera mazima ate mbasogera mazima zinjala Mukama nzijemu ate mbankola muki twakira mba nimba kakati tugende ekyenyamba tukigyeko engalo njagala tugende ku security tugende ku stage tugende ku kunyimba tugende ku